bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Ndi bulungi ogamba otya so family mutegitambula obi kubanga era obimanyi waliwo gitambula obi waliwo gitambula obulungi. So kakitegeza nti waliwo ero gijja tambula bulungi byo tebisobola kuba bya 100% from Monday up to Monday. Federation teyandibadde mbi naye abatesitesi bonga bo Sheebah Edikenzo n'abalala besimanyi oba bemmanyiko kuba tisina gwe simanyi ne kale ne besoogeddeeko mukyo balina kukwasa kintu kitambuza bulungi okusobola nti buli muntu akifunamu kubanga baleme kwefula nti bo be bayimbi bokka abali waggulu nti bagenda okufuna mu federation ya music. Bw'obanga okakasa nti oli mukulembeze w'ekintu olina making sure nti buli kintu buli muntu akifunamu nga bwe tubeere waka nti nze taata nze maama sina mwana gwe nsosola abaana bonna mbatwalanga maama. Kati mukyo Edikenzo president w'abayimbi mu Uganda olina making sure nti obuvunaanyizibwa bwe bakuwadde bunene olina making sure nti omuyimbi ali wansi agenda kufuna atya mu federation Edikenzo. Ensonga nti federation kikyo tulina okukola okusobola okuba ennungi. Onansonyiwa okusala akalimi ti federation okuba obulungi omwana wa ghetto agifunyeemu atya kuba ffe tuli baana ba ghetto ate nsuubira nti n'abayimbi abasinga okuba abakabi mu Uganda bava muki mu ghetto. Ghetto kitegeeza omuntu omunaku najja n'afuuka ensonga muki mu Uganda. Kati so mu ekyo Edikenzo Sheebah ne banne abamugoberera omuyimbi wa wansi afunya ntya mu federation nti mukyo kyengezaako batangaza bakitwale nga nsonga nkulu nti mugenda okufuna buli wantu okufuna wa abatwalawo mbwayise kuba wenze wembeera tufunewo nti wano waliwo akakika akatwalawo ekawempe waliwo akakika akatwalawo oba ekawempe tusogigatta ne bwayise Makindi wa ne mu byalo ebirala ezo Masaka biki naye eriyo abayimbi kubanga buli wantu waliwo abayimbi baabo. Bwe munaakola ekyo federation mujjajjangu nti mubeeramu abakulembeze nga naye bwoli omukulembeze w'okuntikko kyovulaba ne president Museveni atufuga naye ate ayina abatiyamaani lwaki balonda ba palamenti kyetwagala ekyo nti balonde abagenda otuusa obuvunaanyizibwa ku bo. Omwana ali wansi mu ghetto eno ffe gye tuli essaawa zino muganda wange gyolaba omuliro mungi eno gwokerayo omwana asobole okufuna mu music we kuba abaana balina music bangi kati nze nga sikyalina pya abaana bangi bakeerawo enkolera baagala okubayisaawo nate nga nange ekyamazima yadde abamu bamanyi ng'eyayitawo naye sinayitawo kuba njagala artisting oluyimba lwange lufuga olunaku emirundi nga 6. Ekibalina kirwanira nga batudde wamu nga ne radio station nezi TV olw'ensonga radio station nezi TV byebintu ebisobola okupromotinga omuyimbi kubanga sijja kubanga nyimba oluyimba nga telizannya ku radio nolowooza nti nja kuba wakabi. Kitegeeza nti radio station ne TV byebirina okonferansi okuba wakabi nga bo bwe babafuula abakabi n'abawagizi baffe abali wansi kuba abawagizi baffe abali wansi oyimba oluyimba ekyamazima nga toluwadde TV oba radio teri ajja ddumanya naye ate radio abagiwuliriza bangi ne TV bangi. Ekyamazima ekitufu TikTok yaddala olw'ensonga naffe ffennyini kati kankubuza ekino kimu bw'oba olina abakulayikinga abawera 1,000 mu Uganda kizibu omuntu okukola ekivulu ofuna abantu 1,000 oba abantu 2,000 which means nti TikTok bwe mba nfuna abantu 1,000 ku peegi yange oyo muwagizi asooka. Kategeeza nawe wa radio station weetereze oleme kulowooza nti TikTok singa teyajja ffe tubadde bubi. TikTok eyo era yagireeta muwa buwanguzi asobole okuba nga yeeyongerayo mu maaso olw'ensonga singa tebadde TikTok ate naawe singa toli wane ate anaabiwera anti alina okugenda okuwaba omusango bw'anaawangula omusango bajja kujjawo TikTok naye obanga tosobola kuwaba musango nga tolina sente buli muntu akyagenda okusitopinga TikTok lwata sitopinga WhatsApp kubanga buli bwafumya oluyimba wabeerawo ekifo ekikubanja bwafumya oluyimba lwa nsonga lwaki osobola okukola oluyimba ne Chameleone naye n'obulwa lwozzaako kimanyi nti oba ogudde ate abantu baali mu mmanya ekyo Chameleone buli bw'oyimba naye oluyimba oba Kenzo oba ani abayimbi bonna bolaba abaliko buli bw'oyimba naye oluyimba olina onoonya oluyimba olugendo ziba okuziba ekituli ekyo lwe wayimbe ne Chameleone lwa nsonga lwaki abantu babalaba nga tebakyasobola yimba naye ng'oluyimba luli lwe yayimba lwokka lwe lwamutuulamu. Kyeŋŋamba nze nkyakolako nzaaga naye kanjira nkubako obwomu tera bisinga mu ndongo okusinga tekutera kusinga mu kuyimba okusinga kutera kusinga mu bawagizi kubanga nobonabeera ng'oyimbanga ennyonza nga tolina abawagizi kitegeeza nti oba tonna bakusinga gwo naye ate oli bw'aba akusingako abawagizi aba akusinze nti mukyo
ekyamazima essaawa zino oba otegese kivulu ekyamazima Sheebah wamaanyi mukko ku Sindi naye ng'ate ne Sindi wamaanyi naye wabeerawo mu music wa Uganda tukubeera abayimbi baliko katonze tojagamba nti Alien Skin ayinza osinga kamiliyoni Abawagizi ate ekyamazima essaawa zino Alien Skin asinga kamiliyoni kubanga bapromota bana bategeka ebivulu essaawa zino ndowooza Alien Skin asinga era naawe ekyo okimanyi bwekuba kusinga nnyimba ezakabeebwa eziriko ndowooza essaawa zino Sheebah asinga Sheebah bweba kuyimba live band era Sindi asinga Sheebah nawe kireba okimanyi naye ng'ate bwekuba kuyimba bya ddala Sheebah asingako ku Sindi kubanga essaawa zino Sheebah wakabi ku Sindi ekyamazima nze nti ttiimu Sheebah olw'ensonga Sheebah ana n'abayimbi abo balaba twagala nnyo okubeera ani asinga okufa ku muntu wa wansi buli wobeera ku muntu wa wansi n'abantu ba wansi abantu abasinga okuwagira abayimbi bantu ba wansi wa waggulu kubanga abantu b'50,000 bava wansi aba VIP toyinza teeka abantu 10,000 kyokka ate abantu b'omutwalo osoteeka abantu 1,000 oba abantu 3,000 kitegeeza tugendere Sindi Sheebah nze ndaba nsingiddeko simuobe yadde n'abantu bange naye nze ndaba nga tumaliriza tuwa obubaka obusembayo oyogere ne ku music wo obubaka bwensimbayo bagamba mwenna Bannayuganda tusobole okuba nga tuwagala nnyo abayimbi ba Uganda tubawe ekitiibwa mwe bali kuba akyamazima tebatuwa ekitiibwa ne music wange nsaba nnyo bane buli muntu mumpagire nange osanga nti aliyitayo alidda n'akola ki n'atunona nsaba Bannayuganda mumpagire muko obuwagizi na buli kimu gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.